Minisita avunaanyizibwa ku byenfuna eby'eggwanga lino Honorable Henry Musaasizi ayanjulidde eggwanga enteekateeka n'ebiragiro ebyeteddwa ekitongole ekivunaanyizibwa mu kulondoola ebiggulwa n'okutuma mu gavumenti eya wamu ne gavumenti ez'ebitundu ki Public Procurement and Disposal of Public Assets Authority egenda okuyitwamu okugula ebintu awamu n'abo abasenga mu ggwanga ne bawandiisa emirimu gyabwe nga bawa bannayuganda emirimu nga gavumenti yakutandika okubasoosowaza nga bakola kontrakiti ne gavumenti okugula ebintu bye bakola n'okwagira emirimu gyabwe nga batuusa obuweereza eri gavumenti. To be subcontracted to local providers where the main contractor is a foreigner. This one I want to repeat. At least 30% of the value of works to be contracted to local providers where the main contractor is a foreigner. Minisita okwogera bino abadde ku ssengejjero ly'amawulire aga gavumenti ku Media Center mu kibuga ky'eggwanga Kampala ng'ategeeza nti bagenda kusoosowaza abakyala, abavubuka n'abantu abaliko obulemu nga muno ebitundu 15 ku buli 100 ku mbalya y'eggwanga byakugenda mu bantu bano abatandise emirimu egitali gimu nga gavumenti ebagulako ebintu bye bakola n'obuweereza bwabwe. This guidelines aims at facilitating the participation of women, youth and persons with disabilities in the public procurement processes. The NRM government has over the years Onategeeza nno kye kigenda okuyambako mu kusula ebintu ebikolebwa wano mu ggwanga nga bigulibwa gavumenti n'okusobozesa ababikola okufunamu essente. Bid securing declaration for instead of bid security and exemption from paying bidding fees while participating in the procurement process under the reservation scheme. This guideline is in line with the government's sustained approach geared towards economic empowerment, women, youth and persons with disabilities. Minisita Musaasizi alambuludde ku bimu ebirina okutuukirizibwa okusobola okuganyulwa mu nteekateeka eno omuli okwandisa bizinensi yo ne Uganda Registration Service Bureau kw'osobola okubeera n'akawunta mu banka n'ebintu eby'enjawulo. Olina kuba ng'olina bizinesi nga emanyiddwa. Bw'oba eyo nga tetukumanyi tolina bisaanizo togenda ku benefitinga ku window eno. Ekyo njagala nkitegeeze kiveeyo bulungi. Abantu baffe abasuubuzi mulina okuformalizinga bizinesi zammwe. URSB erina kuba nga eziwandiise zimanyi nga ziri register. Bino bijjidde nga bannayuganda bangi balwanye okutandikawo zi bizinensi kyokka beesanze nga balemereddwa okufunamu essente olw'abaguzi abatono kusa n'ebbula ly'obutale okuvaako eri ebweru w'eggwanga erya Uganda. Matiya Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV aga leero.